po jako akawuwo. Bannapewosa beeyiye ekisubi mu ggombolola y'e Katabi mu disitulikiti y'e Wakiso okujaguza emyaka 5 wamu n'okuzza olunaku lwabwe ssaako n'okwolesa ebintu bye bakola nga wano nno Ssenkulu wa CBS Michael Kawoya Mwebe wasinzidde era nga yabadde omugenyi omukulu n'asiima Ssaabasajja Kabaka olw'okujjuna abakyala n'okubakulaakulanya. Abawulize ennyo eri Ssaabasajja Kabaka ne gavumenti ye Mmengo bwe mwakkiriza okwetaba mu nkolere ya PEWOSA ne mugitambuliramu ate okusinga byonna ne muganyulwamu. Abanyanga nnyo naye yo CBS PEWOSA yajja kujuna bakyala naye nga n'abaami babakwatirako si bwe guli. Ono asabye abantu okutambulira wamu era n'ategeeza nga bwe bagenda okuteekateeka abantu okutuuka ku mutindo ogwetaagibwa mu katale k'ensi yonna. Uganda si bwe guli n'olw'ensonga munyweze nnyo enkola eno ate naddala engeri gye yava ewa Ssaabasajja Kabaka. Ekyokubiri mu nkola eno tugenda kuyitamu okuteekateeka abantu ba Kabaka mu bibinja ate ebigenda okutambuza emirimu egy'enkulaakulana. Akulira pulojekiti eno Omumbejja Florence Luwedde asabye bannaPEWOSA okwewala ababajja ku mulamwa n'ebyobufuzi. Twagala diversionary development abatujja ku mulamwa twagala kulaakulana mugende n'akakiiko akaleta enkulaakulana mulide bannakatali ensonga zonna mbadde nzifuna nga ngezako zigonja. Ate ye omukungu Kalyowa Alan Edgar okuva mu Kabaka Foundation Hospital asabye abantu b'Omutanda okugenda ng'okukeberebwa endwadde ez'enjawulo basobole okubeera abalamu. Tusaba abantu bongera okwekebeza hepatitis. Omukisa gwe tulina nti bwe tutegeera nti tulina obuzibu okukeba ekyo n'omanya nti obuzibu bufunidde eddagala. Otherwise obulwadde ogenda obulaba kuba bumaze okusajjula embeera. Meeya w'e Katabi Ronald Kalema akubidde abantu omulanga okwongera okutambulira wamu era n'abeebaza olw'obutayingiza byabufuzi mu bibiina bya nkulaakulana. Mu gavumenti gye tukulembera ebibiina by'obwegassi gyebiri naye oba oliawo ebimu tebikoze bulungi olw'embeera y'obulyake oba oliawo ebimu tebifunye na mukisa kufuna buyambi kubanga tebimanyi kiki ekyo. Omukyala Diana Mukwaya ono nga ye ssentebe w'e Katabi asiimye nnyo abatandisi b'enteekateeka eno eyambye ennyo okukulaakulanya abantu naddala abakyala. Abantu bano mbadde mbakozesa mpaka oluusi ssaawa 4 ez'ekiro naye nga sina n'ekikumi n'ekimu kyentera ne mbasasula naye nga mbagamba tukole emirimu gya Ssaabasajja Mukama y'anaatusasula. So olukiiko lwange neeyanziza nnyo neeyanzenze mwebale nnyo mwebale endala butanziwa bannange mwebale nnyo obutambudde. Kanyike Kevin yakusakidde eggulire lino okulwa ABS Television.